Gagaramu St. Charles Ranga, St. Joseph Primary School, Rebitakuri Bright, Rebitakuri SS, Visionary Junior, hamwe n'agandi kandi abayonja buri mwanya n'ekigendererwa ky'okushyikiriza omuranga gwa Ssaabasajja Kabaka. Abeegi abagambaho neitwe bashobora ku bariyo nibashyikiriza omuranga gwa Katiikiro n'okujaguza emyaka 30 eyi Ssaabasajja Kabaka yahitya n'ategeka Buganda. Tukoze bulungi bwansi okuva ku Visionary Junior School. Tukoze bulungi bwansi nga tujjukira amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 3 ng'atudde ku Namulondo wangaala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Tukoze bulungi bwansi olwaleero nga tujjukira amatikira ga Kabaka okuweza emyaka 3 wangaala ayi Ssaabasajja. N'okuteeka mu ffe abavubuka envumuulo era ne tusobola okujja okulongoosa ettawuni yaffe eno twebaza Mukama Katonda n'okukuuma ng'okyali mulamu Ssaabasajja Kabaka owangaale. Ssembabule! Maanyi! Ssaabasajja Kabaka wa Uganda awangaale. Tuli mu kukola bulungi bwansi nga tujjukira amatikira ga Kabaka ag'emyaka 3 ng'aludde ku Namulondo. Abashomesa abagambo na Sky TV bashobora ku baleeta abaana kubaasa kukora bulungi bwansi egi n'ekigendererwa ky'okushyikiriza okushaba kwa Katiikiro okwatwire n'abeehanangiriza okuba bayonjo. Okukola bulungi bwansi mu kitundu kyaffe kino bwebitabo. So era omu n'abayizi bange bano bonna nga bw'obalaba abali wano bonna balaga nti owabijja ddala Ssaabasajja Kabaka bawuliza omulanga gwa Katiikiro gwatukutira bulijjo okuba nga tuli bayonjo kuba ebitundu byaffe nga biyonjo ate nikugendana nga busitambula. Nze Tishagyoni Nasaasira asomesa ku St. Joseph Primary School Rebitakuri. Tuli mu kukola bulungi bwansi olunaku olwaleero nga tujjukira ekyaliwo eNaggalabi nga Kabaka atikkirwa ku Namulondo y'abajjajjaabe. Era ebigiweza emyaka 3 tugezaako ekifaananyi ekyaliwo tukizeewo ne leero ate kino tukikolanga mu kululo n'abaluddawo bategeere ki ekyakolebwa era bakyongere mu maaso. Nzika njagaliza Ssaabasajja Kabaka amatikkiro amalungi ate ne mwagalaza n'obulamu obulungi. We chairman w'ekyalo ekya Kigundu Zone eha abaana b'abayonja yasiima Ssaabasajja Kabaka ab'okwehanangiriza abantu okuba bayonjo mu bwire bwona. Nkulatasa chairman w'ekitundu kya Kigundu Zone okusiima nnyo olw'enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka y'amatikiragana ga 30 oba bulungi bwansi olw'okuba omulanga gwe abantu bakole bulungi bwansi ng'ate kirungi kubanga bulungi bwansi wabeera bw'obulamu bw'abantu kasasiro bwabeerawo. Omwami Kagawiri yasiima enteekateeka egi n'abantu kuligayo bakagarikamu omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Kabaka ndi musanyufu nnyo kubanga tutandise bulungi nga tugenda okujaguza emyaka 30 ja Ssaabasajja Kabaka ng'alamula Obuganda era nga tudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Tutandise ne bulungi bwansi tubukoze n'abaana b'amasomero nga baagala era nga benyumiriza mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka. Amasomero agakoze St. Charles Ranga tukoze bulungi. St. Joseph Primary Gashakwa Nuwa Kintu, Sky TV, Agenshonga.